ndiomu ku team eyafuna omukisa ku lunaku Lukwago ne Sseggona lwe baatandika ebyobufuzi byabwe. Story ebadde nga nzijja banyumiza. Akatuuti k'ebyobufuzi Lukwago ne Sseggona ke baayimirirako nali OMC ku lunaku olwo twali ku Budonian. Abatamanyi Budonian baagijja katwala petrol station ya Mandela, if I'm not mistaken, bagitoba hash. Budonian amanyi bwova abachi muna kitegeera bwova ku pride feed akakulegirira makuba abiri bwova ku pride obakale Budonian yeri wakati obayita yeri mu junction bwova eri ku lubiri ngova ku Eagles Nest eri ekkubo mu junction ya petrol station eri ku mukono gwa kono gye bayita obayikyali hazi simanyi bwova mu kisenyi ku kisawo kyena ngova ku kisawo kyena kiboyambuka bwoti ngojja ko vino ngoyambuka bwova ko vino no yambuka no yita ku Dollar State Council junction josokera ko petrol station eri awo era gye bayita hazi kati awo bayita ku Budonian ba obbi ne ba ogiza ba Budoni baberanga ye platform basokera nali MC nali ku team eyanonyeza Erias Lukwago akalulu ngagenda ofuka MOP Lukwago bono baka ojja bufuna kankujjukize n'abasajja boyinza okuba tokyabamanyi yalinze Lumbuye Fred omugenzi Ssalongo Sserubiri kati yafa Haji Badiru akyali okumbuzaawo mu kisenyi Sebwato Mathias oba akyali mu Kampala oba akyali Bukedde TV bali mukono kuliko nalongozi kusooka wali awo n'abantu abalala fetu operatingira mu Kampala Central mu Mengo okuleta mukulu tumanye gwani twalowooza tuleeta abantu abasomyera bategeera abamanyi byobufuzi wabula fete twamanya nti twali tuleeta misota ebiseera ebyo kati abatamanyi history wa Lukwago wajja asibuka ne jawa njala bagamba Lukwago si musajja Muganda muzzukulu wa Mirundi amutabani wa Mirundi waba jeba sibuke Masaka but that's not the problem kuba we are all Ugandans but eneisa enkola n'ebikolowa byabwe byetwawukana mu ndowooza yaabwe Lukwago tayagalangako nkyukakyuka era abadde operating under Museveni's government in the disguise bwamala okufuuka MOP mu Kampala Central akubula ekyakola mu Kampala Central nga MOP wadde okusima toilet ngeri sponsored by Lukwago mu Kampala Central nga nsereko bwakikoze teriyo yali MP wa Kampala Central naye nga asula Lubaga wali ewuwe awo tuvuddewo bwamala najja kubwa meya bwajja kubwa meya kyali oyo njagala ababuulire achievement sisatu zakoze mu Kampala teziriiwo wabula mwe kyemutamanya ono guy yalina mission obudde we yajjira mu Kampala mu KCCA oba mu KCC before nga tinnafuuka KCCA bakansala bonna abaaliyo baali ba Democratic Party bakansala bonna abaaliyo baali ba Democratic Party Lukwago yakuba bakansala ba Democratic Party bonna n'abayiwa system n'agiyiwa yonna. Here comes the mighty FDC. FDC yatuka ngina almost 70% mu Kampala yaba councillors. Lukwago azwero nako ba councillor ba FDC bonna n'abayuwa. Here comes the National Unity Platform. What is taking place? Read the history. Focus on the future. And master the present. Nkoseze bigambo bisatu.
Okitegera bulungi kyo? Muganda wange ali eyo. Gwe tolowooza nti Erias Lukwago alwana simanya ataasa kibuga no. Lukwago ali mu kuba National Unity Platform nga ne president amukubiramu. Nga babadde ajja okuva ku DP akuba FDC kati akuba Nuupu. Njagadde okuwa history. Nkuleeta olwaleero. Now it's Nuupu gy'akuba. Bakansala sigenda bawolereza at the moment. Kubana balina ebizibu byabwe. Njagadde okusooka okubulya history omutegeere bulungi yonna omutegeere. Bw'omala omutegeera. Very soon oyinza okuwulira nga Kosase eyise KCC nga ne speaker bamuyitiddeko Zahara Luyulika. Ani agenda obayita Seggona. Seggona yani Seggona ye Lukwago. What is their main agenda is to expose obukulembeze bwaki bwa National Platform bwe yalonda. That is their mission. Yonna target ya kubani Chenjagadde focusinge nega ndi pay attention to details. Kyonna kyali mu kuba akuba National Platform terumulooza nti alina gwakubuumula. Akuba passage kubira PPF. Yensonga lwaki tebannagaba kaadi ayagala asooka avunze. Yes. Bakansala baffe bali subjected to questions. Bakansala baffe bali subjected to questions. Information yefulumira gye tulina ku minutes ezafuluma. Bakansala baffe tebakkiriza nko kuwaayo mwalo ogwo. Lukwago minutes zafuluma gyayogera byonna bifu. Bwe nva ku live eno buli muntu ntunkirira nkuwa ebintu byonna ebyateesebwako. Zo sente mu nkubo zisobola okuyita ekitusobola kigaana kuba yenkola. Wabula ye Museveni kyakola kiri bwe kiti. Museveni akuweesa ogwa kkono n'akugisaako ogwa ddyo. Ate bw'amala okugisaako ogwa kkono n'alagira omuntu omulala okujja okuvunaana. Yo omulimu gwe gwakukyanga abantu mu nkola ye bw'atyo bw'akola. Emirimu gisooka weebuuze. Bw'ogamba nti Museveni yatoye directives omwana bagukoleko bagugyewo. Ne mubalo kikuba ne kivaayo. Ate KCCA etayina buyinza. Listen to me. Lukwago KCCA ejaga tayina buyinza. Neragira ham okuyimiriza okuba omwalo ogwo. Kati who is fooling who? Who is fooling who? Kubanga already gwadamagingiddwa dda. Ekyo kibakoze bakiyita pause of the action. Oyimirizaamu ku kikolwa kyo. Bali abadde bagaa nti yimiriza bamale okwaccess bamale okukola kituyita okusooka okunoonyereza damage gy'okoze. Mwena mwate mukitegedde. Ate kankikunyonyo kitegere. Ekyo bakiyita pause of action. Bakuba ebibaati ne baleeterawo ziweeti ezigunduuza ne zimenya omwala gwonna. Ne bagira bagaa nti KCC esazeewo taddamu kumenya mwala agulekewo. Kati damage gye yakoze ani agenda okuddaabiriza ebintu bye yakoze. Oba just it's a pause of action. They were going to kati buli kimu kyaba kimenya dda agende mu maaso. Kyabateze. Temwakitegedde. Kibabateze ekyo. Already yakumenye dda. Sitekase genda kuddamu eguzimbe. Sitekase genda kuddamu eguzimbe. So, babazanya kannemu kanabiri kafumba mwanyi katako malanga jakana kwalo ofumbo otya bulijjo kambale bale kumiriweze. Ekitemunda kitegeera. Enkola y'ababbi b'amataka yeno. Agenda kugamba nze nanyini takubanze nanyini kyapa. Takubulya nti agenda kusasula Wabula bajjala gandi ngenda kusasula ko obusente bugenda okkonyeeza.
Bwolemerawo nga mugenda mu kooti. Bwe mutuuka mu kooti takulinda kutandika musango ng'aleeta gunduuza nge moto mu nnyumba ajjolawo. Wayolawo ennyumba ogenda kuwoleza ku ki? Kyobadde obeesingako property biba giyoddewo. Mujja kudda mu poliisi nti ate damage of the property wajiba. That is the system. That's how the system works. Ennyumba agiyoddewo tokyalina kyogenda kugamba oludde kati mukyangala kati omwala baagutemyetemye ne guggwawo. Ani agenda okuddamu okuzimba? KCC teyayina lukusa maanyi gayimiriza Lukwago kulumiriza Mahamu butakuba bibate ku ssaawa eyo. Amaanyi yagajjewa gamugamba nti kati tudda mu kutankula mwalo okwo. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Yes, Baganda baffe abakulembeze abali mu kanso bakansa n'abala, they have answers or they have questions to answer, but the decision maker is Lukwago and the technical committee. Ebipapula byetulina bitulaga nti bakansala baffe tebakwangayo mwala wabula kino kyesijja kyoze ekyange kyogera kati ng'omusizabule siyanya akasente kaayita. Nze sibikirira akasente kakola ki kaayita. Tebakulyadde n'ekikumi nti sente zaayita naye ng'okugaba bakansala tebaagaba mwala ogwo tebakugabangako wabula akasente kakola ki? Akasente ko kaayita. Nenga ani akirimu? Lukwago. Pasa akuba yaki ya PPF ng'abadde akikola n'akuba ebibiina ebirala byonna. Their main target is national platform. So don't be fooled bakulya sente. Technically, bali ne segona, balwana national platform politically. Gwayagala okutegeera, if they had orders and powers, mu intelligence bakunganya kasasiro yenna, ne balondamu ekibagasa. Ennaku z'omwezi abiri, omwezi ogw'omwenda 2024 nafulumya information yeyo. Wayise omwaka mulamba, it has happened. Luli bwe nakifumba tebasobola ki investigating.